Linda konvumiranga ki? Konvumira ki? Nze nkwagala. Washo omanyira nnyo abantu. Nedda toddamu kumanyira abantu sulfiga. Na olinga mataka kumanyoko olinga maziko manyoko. Wacho bakujjamu olubuto. Wacho bakujjamu olubuto. Abasajja bona bakweba seko bakulinde no dongo yasama. Komanyoko. Kiki okwetunga ku bantu komanyoko. Wenno wunya. Tole kiyabe kiga batukana. Toddamu kumanyira abantu. Toddamu kumanyira gwano. N'abaziwa tuli ba mukisa twebaza Katonda okubanga ffe bamu abakyusinzemu okulaba nga tubeerawo ng'abajulizi nga mwana muwala Desire Luzinda agenda ne mwana munne Revickson kibala ekisa kya Katonda mu bulamu tunoonya mirembe ate era Katonda bw'akuwa mubeezi mu bulamu tunoonya mubeezi ani gw'ogenda okuba naye ani akuwedde mba ni gw'owuliramu emirembe so twebaza Katonda Revickson yazuula omuntu amuwa emirembe ate ne Desire n'azuula omuntu gw'awuliramu essanyu ekyo ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano nebaza Katonda thank you nebaza Katonda engoye zavudde Bangkok zaze straight zavudde Bangkok mukitegedde Bangkok zaze straight nga zange zaletebwa Desire kati abanaku bagenda kunyiiga bagenda kuyomba abanaku bagenda kuyomba temuyomba buli muntu abe n'ekikye abantu mbabuuzaako ne mbagamba nti olwaleero tuli ku mukolo Mukama Katonda gwataddeko omukisa era n'abaziwa tuli ba mukisa twebaza Katonda okuba nga ffe bamu abakyusinzemu okulaba nga tubeerawo ng'abajulizi nga mwana muwala Desire Luzinda agenda ne mwana munne Revickson kibala ekisa kya Katonda mu bulamu tunoonya mirembe ate era Katonda bw'akuwa mubeezi mu bulamu tunoonya mubeezi ani gw'ogenda okuba naye ani akuwedde mba ni gw'owuliramu emirembe so twebaza Katonda Revickson yazuula omuntu amuwa emirembe ate ne Desire n'azuula omuntu gw'awuliramu essanyu ekyo ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano nebaza Katonda thank you nebaza Katonda engoye zavudde Bangkok zaze straight bagambe wa Bangkok mukitegedde Bangkok zaze straight nga zange amina zaletebwa Desire bakuwegwe liga chani emipira gyonna kati girimu Desire mu bulabe mwembi ate Mukama abawe ssente Washi muzimba theater amanene abavubuka abo ne bajja ne babalabirako ne balaba bamweyagala bamwagalana nabo babeera inspired okuwasa okuguma n'osalawo okufuuka omusajja number 1 kusaba na kusiiba number 2 bagambye communication muri Don't never make it, but just look at it going on. Don't never, still going strong. Still the one I run to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Zabanaffe aba Mera Juice gwe wenna ayagala ka juice ak'omulembe ka juice akatagenda kubeera nti kakulwaza typhoid n'omukulu gwa Desire Luzinda Mera Juice yabaddeyo n'abanga abakolera ddala juice omulungi oyo buli omwamu munywedde abayimbi batisse juice wa Mera Juice ne bagenda naye abayimbi batisse juice olw'obuwoomi oyagala ka watermelon oyagala kebatabudde balina ne juice w'amata kati Mera Juice bakolera ddala kuviira ddala gw'oli waka bamutuuse waka olina omukolo kwanjula mbaga oyina birthday party Mera Juice waali ajja kubeera nti akolera ddala bulungi nnyo. Bakubira ku nnamba y'essimu kati ababerenga bamukutuusiza wawooli enamba eri 074 84
62 24 ngambe 07 nyemu 84 62 24. Congratulations zigenda eri Mwanamwala Desire Luzinda wamu ne omwami we Levikson aka Sam Lucas Lubyongo. Nako olwaleero nno mikolo gitinse wali ematugga ekatalemwa. Each and everyone abadde surprised kuba tebaatugambako olunaku lwaddi bagenda okubeera nti bakola emikolo gyabwe gino egyokubeera nti bakyala maka ga taata wa Desire Luzinda olunaku olwaleero. Babuuzako mu ngeri enjawulo amugamba mutya gigenda gitya yonna esombeera nga mutulaba Mazere Megaton ng'emmanya nze kubeera nti nkwa information yenna abadde ku mukolo gwa Desire Luzinda wamu n'omwami we Lucas Sam Lubyogo gubadde olunaku olwaleero kugambe gubadde wali matugga era embeera ebadde ddala nga ya ssanyu. Awo nno omukolo gutandise bw'amaanyi abagenyi ne batuuka naye wano nno nga sinnagenda maaso okubeera nti nkolera ddala information omukolo guno bwe tulabidde engumbi ebadde egenda okubeera nti eyaka wakati wa full figure wamu ne Lily bodyguard wa Catherine Kusaasira. Lily bodyguard wa Catherine Kusaasira ono mubadde muterumulaba ennaku zino abadde atambula ne Rita Kaggwa. Rita Kaggwa ono blogger era amanyikiddwa nnyo ali international yakomye wano mu ggwanga era Uganda abeere nga celebratinga doctorate ye gye yafunye yasaza okubeera nti agicelebratingira wano. Ono Lily bodyguard wa Catherine Kusaasira yamutambuliza buli kimu. Back in time yavayo n'abanga awoninga full figure namugamba nti kendi kusanga tujja kulwana tujja kwekuba. Ebigambo byali bingi. I remember yali full figure yavayo n'abanga avuma Kusaasira. Ono engeri gyali bodyguard wa Kusaasira naga kenna kusanga ebifo bijja kubeera nti bikola bicha bijja kubeera nti bitubuguma talinze era wa musanze babaddawo ku mukolo n'amugamba waaki onvumanga lwaki ovumanga abantu arara tuwulidde ng'oluyo oluvuga. Awo n'ebigambo tebadde birungi basoose kubeera nti bawanyisiganya ebigambo ne beevuma biri video ndowooza ogirabe beevumidde ddala bulungi nnyo kubeera nti beesanze ku mukolo awo kwegambo no naga nti ngenda kukusasulira wano abukyanga ovuma abantu leero ngenda beera nga nkolaga kiki enninawo. Simawa gye binaggwera naye fuwata ino fulufiga tatera kuzikiza. Simawa gye binaggwera obona anaamukubanga ng'ono amusiba obona anaamukubanga ng'ono amuvuma era ebigambo tebadde birungi nnyo okuvudde mu kwanyisiganya ebigambo. Mayine Liri alina enkula gye yakula eno munene mugugumivu ne fulufiga mugugumivu kakati awo mu kwevuma beewemudde omanyi owemulako kyowemudde nono naawemula nono naawemula ate awo ndowooza ono bamusinza oba kuwemula kakati awo empine zivuga omukolo ne gubanga waliwo abagufuniddemu ebizibu ndowooza ka video kalabye. Ffe katudde ku mukolo abalwanye tubaveeko. Omukolo bintu bino byatandikanga ebyokusaaga back in time it was 2024 amone ne gabanga gafuluma nti abantu bano beeyagala. Awo nno vidiyo eno era ndowooza okwanjula ababaddeyo mulabidde ddala ebyali mu vidiyo bye bakoledde ddala wano. Mwana mulenzi oyo gwe bayita Reggie ayimbidde ddala bulungi nnyo era n'ennyambala abadde ku mukolo amulabidde ddala ennyambala abakulu gye bambadde eri yali mu vidiyo gye bambadde na wano kubeera nti omukolo guno bagwesiza ddala ekitiibwa. Omukolo guno gwatandise ng'ogw'okusaaga tebaayise bannamawulire ja Sam Lucas Lubyongo balindiridde ekimyula. Ekimyula kino kyakoma it was last week ne tubuuza Desire Luzinda akomyeyo okukola ki mu ssaawa eno. Kumbe emikolo gino gye bateeseteese gye gimukomezzaawo bw'atyo nno era essanyu lyali lingi nnyo ng'omukulu Sam Lucas Lubyongo amwaniriza kuva ali ku kisaawe kya Nnyonyi Entebbe. Twazeemu n'okubalaba wano mu kivvulu kya Pastor Wilson Mugembe nga laavu ebattabuse. Many people have been talking about this relationship nga bagamba nti omukazi mukulu pastor yonna ne babanga bagireeta mawulire nga bagamba nti omukyalo ono azayagala ku bantu abakulu
ffe ne tugamba tujja genda n'omuntu gw'aba asiimye abava ne baba nga bakola list abalwana omukyalo ono Desire Luzinda. Remember Desire Luzinda asingako ku lubyogo ono obukulu naye mu bintu bya laavu ndowooza toza kubeera nti osaayo kikiwo. Tukyagenda mu maaso, tukyali ku mukolo eyo mpitayo buyisi ali ku Megatron Guma. Mugole afulumiziddwa David Lutalo, yamufulumiza mu nnyumba, essanyu libadde lingi ng'ayambadde Gomez eyakeeye bbeeyi, mukolo gubadde gwa bbeeyi nga woolaba ddikaawo, ekintu kibadde ddala masavu. Era nsuubira yalonze bulungi. Bw'otunuulira abayimbi mu Uganda basinga okkuba emikolo wano, era abagole oba abakyala basinga okwagala okubeera nti babafulumya. Mulimu David Lutalo, mulimu ono omwana Chosen Becky eyakeefunira profesa we, mulimu omwana gwe bayita Rema Namakula, Carol Nantongo tomuteeka wabbali, tulina Catherine Kusaasira, Maureen Nantume si mubi, Princess Amira si mubi, ono omwana gwe bayita Giovanni Luzinda. Naye mu kufulumya abagole yeekansa, tuli ku bantu abafulumya abagole. Bebe Kulu naye yeekansa ssebo, nina we namulabaawo nga baafulumya bafa ssanyu. King Saha naye mu kufulumya abagole yeekansa, ani gwendeseeyaawo. Wesoogedde tonyiiga, naye nga guno omukolo omukulu yalondedde ddala bulungi nnyo n'agamba nti David Lutalo ye naabanga afulumya omugolo omukyala mu ssanyu ery'amaanyi, era nga the beautiful Desire Luzinda abadde musanyufu nnyo nnyo, nga ne David Lutalo kyakola akitegeerera ddala bulungi nnyo, bw'akima ku mugole, bw'akola ki, bwadde eno, ng'omwogezi w'omukolo guno ow'ekitiibwa oba omunene mu banene, ssaabogezi w'emikolo, yeeyagala bweyagazi, that is Bakiddaawo ono omukolo guno agwogeredde mu njogerera eri classic. Era wembuuza n'oŋŋamba nti aboogerezi b'eku mukolo abakyasinze bwengira bwe nti nengira bwe nti, era zikekkanya ngudde ku Bakiddaawo. Ali fane, ebintu abimanyi, amanyi entambula gye bitambula. Mukozi nze nina moral authority muwaana tuba mbaddeko ku mikolo egy'enjawulo, asooka n'ateekateeka abagole be before nga tannatuuka eri ku mukolo, buli kimu akiseetinga, akubuuza buli kimu, agenda otuuka wali kwegamba ng'ekintu kyakola kitegeera ddala bungi nnyo. Era big thumb zigenda eri ku batesitesi b'omukolo guno okubeera nti baalondera ddala abantu abatuufu, anti awo tukyagutemaatema. Ngenze kwafulumizza omugole abadde David Lutalo, ennyambala abadde smart. Waliwo abayimbi, nina omuyimbi omusigala kubeera nti mwogera linnya, bamuyita okubeera nti afulumya abagoye, yajjira mu damage, empale ya damage, n'ateekakawo ekisaatisaati tekamutuuka, kakunukira kaalipa, n'abanga ajje ayafulumya abagole. Naye David Lutalo abadde smart nga aweeseza ddala omukolo guno ekitiibwa. Abadde ayambadde ekkanzu ye, ekkooti ng'emutuuka bulungi, temutippe tekunukidde, ng'anyirira bulungi, akaviiri keeko, kwegamba agenza oleeta omugole mu kidaala tumuloleku, nga omugole ali more than happy nga n'amufulumizza, amuweeseza ddala ekitiibwa. Ndabye ku mukyala Gabi Ntaate naye ayimbye awo, era nsuubira yasinza okubeera nti asanyusa abantu. Ennyimba ze zino z'ayina, remember omukyala oyo nno babadde mu media muno mumujjukira, be bakyala abasooka okubeera nti bakola olugambo olwanyumira abantu, n'ensi n'ekwata mu keerere. Omukyala ono Gabi Ntaate yakolanga n'omukyala bamuyita Bambi, yafuluma, yali akola ku gundi awo ku Sanyuka TV, yafuluma n'agenda ebweru awo. Baali bakolera ddala olugambo olulungi, nga buli omu otuula n'ogamba kati olwagira n'abanga yeezuula. Bwe yeezuula n'adda mu gospel music. Bw'adda mu gospel music era ennyimba ze bw'obeera ku mukolo ne bateeka from the moment ewannonda ompadde birungi era onalaba balungi ati, kwegamba buli omu awulirira ddala nti DJ tamukoze bubi. Naye nga selection y'abayimbi eno bw'okwata David Lutalo n'omugaddako Gabi Ntaate nga bagenda okubeera nti bayimbira abantu, olabira ddala omukolo guli decent, teri muntu agenda kukunamira. Tulina wano abayimbi tubayita okubeera nti bayimba ku mikolo gyaffe, ajjira mu ssumino n'ogamba ayagala twala musajja nga siriiti ekumi mu bubina, ekkundiri eno bweriti, yenna we yeekunamya bwakola ki. Naye Gabi Ntaate abadde mugomesye bulungi nnyo, nga yeesaanikidde anyumye, ng'omutunuulira bw'oti n'ogamba waawo, omukolo guno agweseza ddala ekitiibwa. Era Gabi Ntaate big thumb, webale kubeera nti
omukolo guno naawe gugasseeko ettaffaali ddene nnyo. Ndabyeko awo omukyala mumujjukira, singa kubeera nti mujjukira waliwo yafulumya akatambi kaawo back in time. Yali ndowooza akyali mu bino ebintu by'okuzannya comedy, n'afulumya akatambi ke ak'obuseegu nga wanise okugulu anyeenya bw'ati. Okuva olwo teyaddamu kubeera nti alabika nnyo. Mulabyeko olunaku olwaleero abadde smart nnyo ng'ayambadde ennyambala eri emalirayo ddala. Akigenda nti omukolo guno tebaayise buli kakikya, baalonzeemu abantu be bayita, era security ebadde tight ng'esinga n'eya President Museveni, ng'esinga n'eya Trump, nga bakubuuza nani wuyo buloga, obeera buloga nga bakuwadde invitation wagijjeewa, invitation badde bazisikaninga, teri muntu gwe bakkiriza kubeera nti yeeyisaayisaawo. Omanyi omukolo guno olaba n'okwanjulwa kwennyini embaga MTN ekulanga, era kati wano bwe nnyiga bwe nti nga bwe ngenda okubeera nti nyiga gwe nyiga nange ali ku Megatron *165# ng'onoonya ssente. Babadde balina enkola gye bakola nga onyiga star okuno mbadde nkebera akasente kaye kali ku gundi naye kankebere wano ng'onyiga ssente, balina kintu kye babadde baleese ab'e MTN. Manye embaga eno egenda kubeera nga yakusasulira. Kino kizze embaga ya Levikson Sam Lucas Lubyongo yakusasulira mbu 10 zigenda kubeera nnya MTN yekituddemu. Tujigirako embaga ya Straka Baby mwezi yasasulira ko ye yaleetera abantu okubeera nti bamusasulira. Baali ne Sizamani ennaku zino wankyukakyuka nnyo, naye embaga eyo kye yamukola ndowooza yamukuba ekisiraani mukazi wattu. Naawe we yava ku WBS ebigambo ne bikaluba. Ennaku zino mulaba abeera ku TikTok live n'abanga azina amazina ayina enviiri alinga mujjonkezi n'akola ki. Okuva kwolwo ebigambo tebitambula bukyo. Oba embaga y'okusasulira zino, embaga zino ez'okusasulira ani yamugamba otandika otusasuza abantu embaga. Bigambo ne bitatambula bulungi nnyo era ne beekyawa. Embaga abantu tebajja, abantu baagaana, abantu baagala kubeera nti babamanyiira ne babanga tebajja ku mukolo guno. Ebigambo tebyanyuma. Kati nno n'otwogerera kati saawa eno omukolo gwa Levikson ne Diza Luzinda gwa kusasulwa, era nga MTN eteddemu ddala embeera y'amaanyi. Onyiga *131 n'obanga olaba oba okebera balance bagamba balance osigazaako bweziti airtime bweziti MBs bweziti ne bagamba to watch Levikson's wedding on the 15th August on the YoTV app, download app. Ogenda kubeera nti ogisasulira app eyo omala ogiteeka ku ssimu, oba ffe tunaagula ka data bayinza okubeera nti batugaana okujja ku mukolo ogwo, nga MTN eguteereddemu ddala amaanyi, guteereddemu ddala ensimbi. So olwadde tukyali ku mukolo awo, tunuulira abayimbi abaweesezza omukolo guno ekitiibwa. Ndabyeko awo omwana mulenzi gwe bayita Mudra the Viral abadde ne Lydia Jasmine nga bookola ebintu nga bwe beekwata bwe bati badde eno badde eri, era bye basinza okubeera nti balabika ennyo mu bifaananyi wano. Laavu ebadde nnene nga y'amaanyi. I liked Lydia Jasmine's performance, ebadde ya ddala nnyo, ataddewo embeera ebadde ya ddala. Obuyimba buno bwayimba mukolo wafuuka baby, ayimbidde ddala bulungi nnyo. Omukolo guno kwegamba oba yamaze kukola rehearsal, omukolo agwagadde n'okusinga nannyinigu. Ndabyeko awo Epas alabika bulungi, yasina engeri gye yasiba enviiri ze ezo, naye performance ebadde ya mulembe bulungi nnyo. Ndabye ne ku maama Arima Namakula ng'omukwano gubayisa mu kabo ne mwana mulenzi gwe bayita Exodus ono abadde n'ebizibu naye era abadde amaze ebbanga nga talabika, naye finally naku olwaleero tumulabyeko ku mukolo ogwo nga musanyufu. Jjukira Exodus ono be bayimbi ndowooza abadde batukwatidde mu gospel industry eno, ffe abaagala gospel ng'oggyeko Bugembe, Exodus ono toyinza muleka mabega, mayimbi abasajja awo n'oleeta ba Levikson, era industry eno yagikwatako awo n'abanga atutwaliriza. Exodus ono abaddeyo ku mukolo bulungi nnyo, era mulabe nga ipe ebadde waggulu asanyukiddeko bukyaliwe bwe batambuzza ekintu kino ekya gospel. Kibadde kyakabi nnyo. Exodus alabika bulungi nnyo, omukolo ogwesezza ekitiibwa. Ndabye ku muwala Carol Nantongo ono abadde mu bizibu. Remember back in time awo full figure yamuyisaamu eggaali ng'agamba nti wa mutima mubi nnyo, era namula mu comment section
ng'aleetedde full figure nga full figure tajja kumumanyiira ne ŋŋamba toluno anaamalako omanyi full figure ye tomuleetera nnyo oleka muleke muleka okireka ekyosi ne kiyita. So mwana muwala Carol Nantongo abadde bulungi nnyo, abadde smart. Ndabyeko awo abadde Mikwine ne Mikwine abadde smart. Abayimbi bonna bye baayise ku mukolo guno, remember mukolo guno naggambye babloga baabaggyeko abantu be bayise kuba nti bawisa omukolo guno ekitiibwa abayimbi abasinga 70% of the bayimbi in Uganda babayise ku mukolo guno era ne babaawo bulungi nnyo. Pastor abadde pastor w'omukolo guno era ayagala nnyo abantu bano yababeererawo. I remember pastor ono from day one ali team Levikson era back in time awo Levikson teyavanga nnyo ku kananira ndi awo balina ne bagenda ne baperforminga ne gaayo no gwe bayita bamuyita Mikwine akayimba ako bakasaba okulira wali wa pastor Bujingo guno mwaka ebikutte bite. Pastor Bujingo ennyambala eno gy'ayambadde oba bonna gye bambadde nkugambye bagikopa mu video naye pastor Bujingo oba ennyambala eno yagintroducingira banne kuba yasooka okubeera nti agikola wali mu kukyala kwa Koi ne mukyala we omulungi oyo. Kakati awo ne tulaba ani yagezaako okukola yali Pranka Gashumba naye yayambadde bw'atyo ne tulaba kati Levikson ayambadde bw'atyo. So emikwano gibadde mingi nnyo ku mukolo guno. Enteekateeka njagadde abayimbi babadde balabika bulungi nga bambadde bulungi ekintu baakitegedde ekintu tekibadde kyakubeera nti bakizannyiramu. Embaga ku nnaku z'omwezi ziri 15 we tuyina embaga mwezi gwa August era nga MTN teddemu ddala amaanyi. Many people babadde boogera ku mukyalo ono omukyala mukulu tajja kusobola waliwo nagambidde nti baleese lisiti y'abasajja abaali bamwagaddeko wano waliwo omugagga Lwasa. Mugagga Lwasa ono ndowooza nali nkyali mu senior 5 laavu yaabwe neebanga etinta. Remember omukyalo ono Liza Luzinda yali w'amaanyi nnyo kati mulabye ayiise figa kweri naye mulabye ayiise era ekyagenda tekibanga akimukkakkanya kaali katambi Omunigeria ke yata akatambi ako ak'obuseegu nga yeekola ebintu era yasooka n'abanga aggwamu amaanyi naye neyeesitula n'abanga atukubirayo akayimba awo nze nina ekitone we yakakuba abantu bayingira okubeera nti bamukuba olubi naye nga gendawo tutunuulira abasajja be yali ayagaddeko. Mbu twamulabako n'omukulu awo yali mmagye ne tumulabako ne Nassa Ntegesi Baggala yali mmeeya w'ekibuga Kampala oba eyawugumya Kampala eno awo mule Mirembe yayagalanga nnyo abasajja abakulu. That's why abantu abasinga bavudde ne bagamba nti tekigenda kulabika bulungi nga Levikson omwana omuto atutte omusajja omukulu. I think and I believe that love si myaka cause tulabye abantu bangi the likes of Shakira asinga piki obukulu naye baliwo love yatambula. Baliwo love yatambula bulungi nnyo. Emyaka ndowooza age is just a number. Giba myaka naye nga love yo weeri ne bamwogerera ebigambo yafuna ebizibu bingi nnyo kati amala ofulumya Omunigeria amala ofulumya akatambi kano ajja yeewaana agamba nina ekitone bannayuganda bange okirina kale naffe tujja okubeera nti tukuba olwo paka yabeera wano ebintu ndowooza ne bitatambula bulungi n'abanga akwata ye ne muwala we bagenda mu ggwanga US era bamalira ddala ebbanga ddene nakati gye badde babeera ava wano n'agenda ne babanga bagatta obulamu. Back in time nalabakaawo muwala we nga bali ne mutabani wa Jose Chameleone Abba bamuyita Abba nga beekola ebintu awo ne tugamba Abba ekyanaagera kubeera nti akitwala n'olwokuba baali batetuga why kagira akuza omuntu we nga bali mu USA eyo manyi ne Abba ne famire ya mwami Kamiri eri bweru awo era nga bagira ne beegattamu ebigambo ne bitambula. So amawulire we gavaayo agadiza Luzinda buli omu yatya not until we twalabye nga beenywegera nga laavu bayisa mu kabu
awo tuli. My question is aba abasinga beebuuza nti Lavini nawangaala mbuuza lwaki tewangaala go oyina bukakafu kinti tegenda wangaala ki ekigambisa nti tegenda wangaala tusooke tulabe naye information gwe nnina waliwo yaŋŋambye nti Adizaya Luzinda ali lubuto era ssaawa yonna ayinza okubeera nti azaala omwana n'ensonga lwaki emikolo gino bagikoze mu bwangu kubeera nti bakakasa nti bagenda ofuna omwana waabwe nga bali officially married nga buli omu ayina empeta. Nsanyukirako nnyo ku Adizaya Luzinda kubeera nti asazeewo bantu bangi babazeddemu baana tebakyalangako waabwe teri amanyi waabwe bali mu kawundo kakuba eddirisa most especially mu abayimbi mukuze ndabye okuba naye ne Spice Diana obadde smart bulungi nnyo era nkulabye bambi osanyukiddeko nnyo munno naye abayimbi kintu kigenda eri abayimbi Adizaya Luzinda wadde mukadde bamututte mukadde naye mu abayimbi mwefubeeko Lydia Jasmine simanyi kyolinda akutwala kino ekifuuka ky'amatamu oba kikwagala kino kya Anidox genda nakyo nga wekiba kirina obusobozi genda nakyo. Spice Diana obudde bugenda okuze ndabakaawo ani nga Jasmine nkumaze kalo Nantongo tutulaganga muntu Adizaya Luzinda omukadde abatwalako atya Levikson yuno omuvubuka senga mwamukwata down ne mumukwata amamiima senga mwe muli mu kintu kati Adizaya Luzinda Adizaya Luzinda ayina abayimbi abamukulu basingira ddala ng'oteeka wali omuyimbi omu nobateeka ku minzaani ebanga yambizi eba yeesulise bweti kati Adizaya Luzinda kiriya masavu era buli musajja ndowooza andifunyeeyo gwagamba nti bano abakazi abato batawaanya omukazi gw'oba olina okufuna alina kubeera Adizaya Luzinda mukadde anyiri nga mukulu naye ng'anyirira ate temwogera ebigambo laavu mugireke egende mu maaso temwogera nnyo bigambo bijja baleetera ebizibu laavu mugireke etinte obulamu butambule naye nga nziramu congratulatinga mwana mulenzi Exodus abula kubeera nti osaze okusalawo si kwangu naga nti ngenda kubeera nti ntwala omukyalo ono gwensimbye mu bangi babaddeyo bangi naye ntutto ono katulinde embaga nga 15 August gyegenda okubeera ngenda beera nga mbongera updates each and every time naye nga neebaza abayimbi abamubeereddewo epas Lydia Jasmine, Carol Nantongo, Mikwa Nalima Namakula, Exodus, Reggie, David Utalo namwe babalala mbona kubeera nti mubeererawo munnammwe n'omwogezi muzeeyi bakiddawo big thumb kubera kubeera nti kintu kikwasagaza ddala bungi nnyo full figure naye webale kubeerayo tebadde byangu naye fayina abamu beebuuza ne bannange ani abalira full figure zino ddiiru full figure ali connected mujja sigala mukola lugambo wano full figure is well connected naye nga babloga n'embaga baabagobye n'embaga baabagobye mwogera nnyo ebigambo mazadi menga tunigemanya mbajukiza banaffe aba Mera Juice goyina ayagala ka juice ak'omulembe ka juice akatagenda kubeera nti kakulwaza typhoid n'omukulu gwa Adizaya Luzinda Mera Juice yabaddeyo n'abanga abakolera ddala juice omulungi oyo buli omu amunywedde abayimbi batisse juice wa Mera Juice ne bagenda naye abayimbi batisse juice olw'obuwoomi oyagala ka watermelon oyagala kebatabudde balina ne juice w'amata kati Mera Juice bakolera ddala kuviira ddala gw'oli waka bamutuuse waka olina omukolo kwanjula mbaga olina birthday party Mera Juice waali ajja kubeera nti akolera ddala bulungi nnyo bakubira ku nnamba y'essimu kati babeere nga bamukutuusiza wawooli enamba eri 074 84 62 24 ngambye 074 84 62 24 tukumanya soze na nyingi nnyo muzede Megaton gemanya tuvaawo abantu mbabuzaako nembagamba nti olwale tuli ku mukolo Mukama Katonda gwataddeko omukisa era n'abaziwa tuli ba mukisa twebaza Katonda okubanga ffe bamu abakyusinzemu okulaba nga tubeerawo ng'abajulizi nga mwana muwala Adizaya Luzinda agenda ne mwana munne Levikson kibala kisa kya Katonda mu bulamu tunoonya mirembe ate era Katonda bw'akuwa mubeezi mu bulamu tunoonya mubeezi ani gw'ogenda okuba naye ani akuwedde mba ni gw'owuliramu emirembe so
twebaza Katonda nti Vicson yazuula omuntu amuwa emirembe ate ne desire n'azuula omuntu gwawuliriramu essanyu lwekyo ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano nebaza Katonda thank you nebaza Katonda engoye zavudde Bangkok zaze straight bagambe wa Bangkok mukitegedde Bangkok zaze straight nga zange amina zaletebwa desire n'abazi wano tuli bamukisa twebaza Katonda okuba nga ffe bamu abakiwusinzemu okulaba nga tubeerawo ng'abajulizi nga mwana muwala Desire Luzinda agenda ne mwana munne Vicson kibala kisa kya Katonda mu bulamu tunoonya mirembe ate era Katonda bw'akuwa mubeezi mu bulamu tunoonya mubeezi ani gw'ogenda okuba naye ani akuwedde mba ni gw'owuliramu emirembe so twebaza Katonda nti Vicson yazuula omuntu amuwa emirembe ate ne Desire n'azuula omuntu gw'awuliriramu essanyu ekyo ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano nebaza Katonda thank you nebaza Katonda engoye zavudde Bangkok zaze straight zavudde Bangkok mukitegedde Bangkok zaze straight nga zange zaletebwa desire kati abanaku bagenda kunyiiga bagenda kuyomba abanaku bagenda kuyomba temuyomba buli muntu abe n'ekikye